alla mwoyo oba kyoyo baniriza mu program nze nga bwendaba nze mulanzi tugenda kutambula bwe tuti mpaka wetunatuukira ku nkomerero ya programu eno yesaawa esooka gwali yonna gy'olituula kalira abali ku Impact FM e Masaka 1.5 Kampala 98.4 Jinja 1.7 Mbale 1.3 namwe abatweyunzeeko ku Dokisa app mwebale kutugoberera app eyo gwaliyo nga tonnagifuna gifune ku simu yo ka downloading ojja kubanga olaba Dream TV olaba BTV ate ng'owuliriza ne Impact FM gwayagala okumanya ebifa ku buweereza obwa Victory Christian Center mu Ndeeba kuba bwe bukutuusaako programu eno ne tubeera wano mu ssaawa zino nga tusomesa ate nga tuyiga bingi be bakutuusaako programu eno ekyo ng'oyagala okumanya ebigenda maaso mu buweereza obwo osobola naawe downloadinga app eya Victory Uganda. App eyo bw'ogifuna ojja kumanya service eza Victory Christian Center enjiri ey'omutume wa Kristo gy'abuulira Dr. Joseph Wadda eyakakati n'ey'emabega n'ebintu ebirala bingi nnyo so byayawulwa olw'ensonga nti buli omu olina okufuna empeereza okusinziira ku ki ky'oyagala bw'obanga byonna oyagala app ziri bbiri space ya simu yo yejja okukusalako tulina no n'ekibanja gaggadde ekyo tukisasulira teryakitugobako www.imc.ug naawe osobola okulaba ng'oyita eyo buli kimu kijja kwa kikutuukako era abasinga kummwe abali emitala w'amayanja mutugoberera nnyo ku website yaffe eyo ne wetwogerera ebigambo bino kwemuli programu eno eddibwamu ku lunaku olwa bbalaza obudde nga bukya ku ssaawa zibeera mukaaga buli mukaaga bw'oba obala ebituufu tuba tuyingidde olunaku olwokubiri tuba tuyingidde olunaku luba lwakusatu olwo bw'oba obala ng'ova ku Sande n'ogenda ku bbalaza bw'otyo naye bw'oba obala mu mbala ey'omulangira Kaaya awo oba ogenze mu lunaku lwakubiri kyensose kyekyakaaya nedda tofaayo kyenso kyamaani mu nnyumba mwali mbadde mmanyi taliimu kyensose kyekituufu oba obalanga omuseveniside kyenjogedde kyekituufu nti programu eno eddibwaokusatu totwale era bw'oba obalanga omukatuliki kale bw'oba obalanga omukatuliki ng'omuseveniside nga Bible kyegamba ate wobalanga omusiraamu luba lwakumeka olwo zisa busolo programu eba eddibwamu kusaawa 6 ez'ekiro luba lwakumeka luba lwakumeka mbuuza lunaku luba lwa bbalaza bbalaza lwakubiri balaza luba lwakubiri luba ahadi lwe lusooka mutuufu leero essaawa y'okukisengera waliwo lwebala ekituufu so leero akalimu bwe keetoolodde kagenza okumaliza ng'ewazisa busolo kabala bituufu kale ate era nekanekanye kale kamusabe buli omu alina eddakiika eryemu yokka okubuuza ku bantu n'okubaaniriza nkwegayiridde eddakiika eyemu gy'olina gy'oba okozesa bano bemba nabo wano buli omu ayogeranga bw'alaba okusinziira ku ddiini ye oba ku nzikiriza ye owulira ayogeranga bw'alaba okusinziira ku ddiini ye oba ku nzikiriza ye kati gwale oba omuwuliriza owulirizanga bw'alaba n'okusinziira ku ddiini yammwe mbanga mugigatta awamu naye zisa busolo assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kale kigambo ahadi kiba kya oluberebere wa isnain ziba bbiri kale n'olwekyo yamula isnain awo katugende mu maaso kale mwenna abali mu sawumu olwali olunaku lwa 9 enkya olunaku olw'ekkumi nga ennaku 10 ezisooka
ez'okwenenya ziggwako tugende mu nnaku endala naye zino ennaku bannange kakati bw'obanga ogoba akasolo leero ogoba akasolo ng'omanya nti ogoba akasolo kwakwenenya eri mukama katonda tubu alaina kakati mutandikwe nnyo okwenenya ate n'okugaba mbagambye mugabe ng'ogoba ki akasolo kwogoba ng'omanyi nti bwe kaŋŋendako naye ennaku zino 10 bwe zikugendako nga tulajanidde katonda nnyo kwenenya mukimanyi tulina ebyama byetukola mu kyama ne mu lwatu ate tulina byetukola nga tukimanyidde ddala ebyama byetukola mu lwatu n'ebibi byetukola nga ddala ekyo okimanyire ddala nti ekyo kyo n'ekisibo ne wekiba tekiriiwo nkikola ekyo n'ekisibo kiba weekiri nkikola kakati ekyo kyoba osabira ddala katonda okukusonyiwa sigwe ogimalako oli moderator neyongeddeyo lidodooma litandise okundodoomeramu kale hajja ndi haji ssebo webale nnyo okukola ki okutusiibula omulungi sabura abatuwuliriza n'abatulaba bannaffe tubeeyanza nnyo kakyako kowuuba mu ngalo okuteekayo obuvunaanyizibwa ne muteekayo ssente ogula amasanyalaze bannaffe tubeebaza nnyo naddala Saalongo Magulu Saburo Kagwawo Muhamadi Nkambwe bali kusiiba kojja wange mwena n'akakiiko akatambuza omulimu gyaffe gyonna ekyo mundabire nnyo Senfuka Omusamize yeebale okutwala eddiini yaffe mu maaso enzikiriza yaffe bweza bwa mukasa mulumba omusamize buli lwabaawo mulumba oba musanyufu mulina bye mugatta agenda kuyingira ddiini kubanga yava mu yabagundi tewali kyegatta na musamize naye ansanyusa ng'ayogera kale mbalamusizzaako mwenna abatulaba n'abatuwuliriza mu mukama waffe Yesu mwebala okubeerayo nga muteze Impact Radio ate BTV ne Dream TV nga munnayi kwoli programs nga bwendaba egobye bumale ku mpewo za Dream TV ne BTV ne Impact Radio sisobola kutumira buli sekinomu naye mwenna abatulaba abali Embalala abali Emityana Mubende Kamuli Mbale mukulu gundi nkutumiddeko Haruna Mugalulawe Zirogwe naye kyamutawaana ekyo kyotukolera ekyo okubanga totuvumirako ddala otulaba kama abawo omukisanga muwuliza programu yaffe. Okay. Kale oyo mulumba mulokole makolo musamize ono oli musiramu omuki bwanga na mumine omuzuukuli ndi musiramu almu'min omukiriza omusunni oba omuzuukuli zisa busolo yogero oli musiramu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muzuukuli qawli la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah bine bigenda bitawe byamwe byensiza mwe webange somero lyosemeddemu lyemakerere nawe obanguwona makerere ekyo nga tonna kigenda muzisa busolo bw'obanga otoyagala kuwawukana na Haji Lubowa olaga nti nomuli kyekimu Allah yesaabasamize nedda Haji Lubowa Allah yesaabasamize owejjokolera mwena muli basiraamu kati ajja kukola omuzikiti gwe gwa Allah omusamize ate nze nkole gwange gwa Allah ate omutabuliki annuma kubanga Allah yamuteekako akabenje naye kasita n'aterera naye adde atubuulira Allah yamukuba mu piki amaani naye abeera n'omuzikiti gw'abatabuliki abatema empale owejjokolera omuzindaalo ogugwo n'abakuza obulevu bakozesa busolo nze Sonko Kyagisi okujjokolera balamusizaako nnyo ogwo lyaleero ekiseera kino kifulimu kikulu nnyo mu kufaayo eri mu b'enzikiriza ez'enjawulo naye tulaba nga ebikolwa ebikolebwa mu nsi yaffe byewuunyisiza kubanga ensonga eraga ebikolwa bye tulimu ng'eggwanga lyaffe tugamba nti
stanza esooka mu lubba lw'eggwanga ebasala nti tuteeka eggwanga yaffe, we lay our future in your hands. Ate nga moteeka nti kulwa Katonda nekiki naye ebikola ebikolebwa mu ggwanga lyaffe abatukulembera bonna tebikyalaga Katonda alabika mu bulamu bwaffe. Kiswaza tubali nsaba nganze Sonko abatukulembera naddala mu bufuzi oba mu palamenti oba mu kabinenti eddiini eno nga bweyandira nga twabala abajuzi basaba evu bakera enkya bakazimba mugalu nabo ne babeera ne basaba naye ebikola byammwe biswaziza nyo byemwogera. Tusaba nno ekisiibo kino nze nsaba kirage ebyo bye muteesa ebyo bye mukola. Olaba mu kitabo kino ekitukuvu bajja Yokaana Omubatiza bamubuuza ate ffe abasirikale tukole ki nti mwe mukole bwe muti naye n'amagye gaffe nago galabikanga gatategeerera ddala. Kiswaza abatukulembera n'olwensonga eyo ndi munakuwavu nnyo olw'embeera gye tulimu mu ggwanga eringa etaliimu ddiini. Ennaku gy'olira nti walaba Abakatuliki nga bakeera okugenda babasiiga evvu naye nga bye babakulembera naye nga bye bakola. Abatukulembera bye boogera anti mulimu Abakatuliki njagala olemereko Abangirikaani beesonyiwe beera ku Bakatuliki banne. Guno omwezi bwe tuba tugulimu kirabikanga Abakatuliki baganda baganda ekisibo ky'Abakatuliki kyakoze naye ate ne bannaffe abalala batugoberera njala nkutegeeze Abasadokisi basookayo kati era gyobulaba waliwo joyinti eyo naye egyowulira nti JUJCC naye abantu abali mu palamenti abalabikanga ddala bakulembeze ebikolwa byabwe biswazizza nnyo eddiini yaffe. Bawulidde Haji assalamu alaikum. Abatulaba n'abatuwuliriza assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nebaza Katonda olw'ekyengera ky'Obusiraamu. Nebaza Katonda ate era nsaba Katonda nzite nga ndi Musiraamu. Bwakutta nga toli Musiraamu ogenda mukola ki? Naaba nsaliddwa. Anti ogenda mukola ki? Te Katonda bamukola ki? So kitegeeza kisoboka okukutta nga toli Musiraamu. Nsaba nsabye edduwa yange togitta togiyingiramu. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala anzite nga ndi Musiraamu. Anti neŋŋamba singa akutta nga toli Musiraamu ogenda mukola ki? Nsaba Katonda anzite nga ndi Musiraamu. Buli kyosaba kyonna Katonda akikuwa. Buli kyonsaba abadde akimpa. Kati ku luno bw'anaagaana okikuwa. Bw'anaagaana okukimpa nja kujulira. Ewa ewuwe ate agaanye Omulangira Kaaya. Naye azizza nnyo nagala kusooka okwebaza Katonda olw'okunfuula omu gwabo abamutegeera era abamu bwe njogera ku Katonda olw'okubanga okutegeera kwabwe kuli wansi Katonda bagamba nti okutegeera kwabwe kwa kifuula so tebalaba entegeera yange eri ensi eno gy'olaba yagamba mu Yokaana 10:63 ebyo mbibabuulidde mube n'emirembe munze mu nsi mulimu ennaku naye mugume nze mpangudde. Kaakati gwe bw'oba oloonya emirembe eri abakulembeze eri abantu abalala ng'onoonya emirembe ng'okyaginoonya oyo Yesu olina okusooka okuwongera okutegeera Katonda. Emirembe tegigenda kubaawo. Trump kati bwe yagize abantu abadde bwe yazze yafuumudde kafaakuna yenna agamba bisasiro abantu n'abalamu babasindika kuva bweru. Yasensudde Zelensky nga kalinga kaana eyo tulowooza nti eriyo emirembe. Gwe bw'oyagala mirembe tegijja. So kaakati
makolo njagala okusooka okuyozayoza Dr. Serwadda Joseph nti olunaku olwajjo gaabadde mazaalibwa ge. Happy birthday to you. Tekayozesa busola ayimbira dokita gwe producer wange Simon to you. Soko lindeko so njagala kamera nga soka zisa busolo nga ayimba happy birthday. Soko lindeko Teka mwata. bandage zisa busolo bana zisa busolo yageno tukulembera maha Happy birthday to you. Kawoloda you now. You look like a kabanke. Pastor, happy birthday to you. Mama wewe alikumaidenzi birthday ya doctor ngekusema kati kajanga boy Maulid kati yanga boy Maulid na Maulid ya Dr. Apostle kakati abatakiriza Maulid wansi mwena muswadi sokole kinawo oli leka kaya musikiya ogenda yimba tofaayo kaya maliriza muyimbu fenna tuyimbera mu kubono igwongereza kale tandika. Happy birthday to you. Kawoloda you now. You look like a kamanke. naye kakati wamaza ekifaananyi katuyimbe ebiriyo kati tuyimbe ebiriyo tebagamba happy birthday kape bakapa bagamba happy birthday happy birthday to you happy birthday to you happy birthday dear doctor happy birthday to you. You look like a kamanke. Ekyo wakiyigira wa Wabyogera. Ate basasirade basobeza basoka bayira mbalabo eri bababundugira amazina bamuyirinde mu byabusiramu kakati chairman so wene nchakuwambye mukati so mu busiramu omuntu bwabeera ku Maulid so ye alaba manki kati anti daba njagala babulira amazalibwa gabaamu haziri mukitadde gabaamu olusago amazalibwa gabaamu olusago lwennyini omuzalibwa balina okumuyira n'amazzi balina n'omukola batya bamuteekako nenakati surprise owulidde dino balitadde eri byonna babitadde naye nga tamanyi kibakoze eki kibatadde eri surprise ebintu alina amazaalibwa mujaguza amazaalibwa isina ashar rabbil awwal lwayingira 12 omwezi gwa rabbil awwal mazaalibwa ga nabi Muhammad nago ga lusaago kati nabi Muhammad kakati ffe omutunzi w'ekitabo kyaffe atulagira ddala amazaalibwa ga nabi Muhammad tunula mu kamera omukulu akubuuza nago galimu olusaago bibati bateekanga muno olusaago nabo amazaalibwa ga nabi Muhammad nago ga lusaago olidde kusanga haziri olusago luba lulungi nnyo mulagira kayamaliriza ulira ate Allah Katonda azaala bamuzaala sokolizeko kyamaliriza tugendamaliza eddakiika yange ewanvuye naye munnaffe panelist agenda ddamu kembembawemba otwapudeti ku Sheikh Aman asimbamu okugulu era aŋŋambye nti agenda kuwuliriza so gyali naye bw'atyo bw'abadde naye nga ensonga y'emirembe girina kuba mu Yesu wano ejja wano wansi kwano omuge embooko zijja tukuba era bakyatukuba era musamize gwe genda weetiyulireyo bakuba kibo abasamize bamase balimbye mwabakuba abantu bwetugenda mu Matayo waliwo awagamba Yesu wagamba saayita mirembe ku nsi najja okwawukanya omwana nennyina era nagenda kitala Yesu tayitanga mirembe ku nsi obusamize bwe bwaleeta emirembe gy'obusamize giri mu kuba abantu
Yesu ayetanga mirembe ku nsi. Ati emirembe gy'ataleeta. Yajja okwawukanya omwana ne nnyina, omugole ku nazaala we, omulenzi ku kitaawe. Kaakati bwe ŋŋambye tewali mirembe okoze. Anti gw'ogambye gw'odde ogamba nti byansi ne Yesu yennyini talina mirembe. Era bwe yasanga abazannya muki mu yeekaalu nga batuniramu ebintu basaba busambi tteke busumu ne bulinnya nga yagizimba. Weebale nnyo omusamize okukakasa alhamdulillah. Yesu yennyini yazaalira mirembe yagimalawo ate wali ogenzeeyo makolo kambuuze nze mmanye wamma Yesu bw'asanga abali mu kukola emirimu gyabwe abali mu katale okubagoba mu okukolera akatale mu yeekaalu yali aleeta mirembe oba yali aleeta mirembe yatabangula atya kati abasite kanso bwe basanga nga omutudde ebintu byamwe akatale ne babyola ne babitwala baba balese mirembe ono atunda gwe makola atunda noddira ebintu n'obitundira mu kkubo bw'oba oleese mirembe ate bali banna abayitawo mu luguudo bayite wanga ate otaddewo ate bayitawo bulijjo tolaba nti gwaleese ebintu mu luguudo gwasoose okumalawo emirembe bangudde emirembe gyange nti anoonya ekyokulisa n'abaana okitengedde gwobasa bangudde emirembe waliwo nyagweruma n'abeera obulungi kati tetuli bulungi twasiiba mwabayaddeako ne mufuddakula emiceere nebintu kusaba 10 kale katugende we twakoma makolo mumuleke wuuyo alright twatunuulira Allah mwoyo oba kyoyo abasiraamu batutegeeza wano okusinziira ku Haji Lubowa twamaliriza atugamba nti Allah mwoyo zisa busolo wagamba ogenda kuddayo weebuuze ku bitabo wakakasiza nti Allah mwoyo oba si mwoyo. Omusumba ono mulumba agambye nti Pastor Serwadda olwali ayogedde ku kigambo masale nurihi. Pastor Serwadda ayogedde ku kigambo masalu nurihi. Okiwulidde ekifaananyi ky'obwakayaka mu bwakatonda. Olidde n'olwekyo Katonda ye bwakayakamu era tagambye masalu ruhihi ekifaananyi ng'eky'omwoyo gwe. Okiwulidde kiri mu Qur'ani masalu nurihi Katonda bwakayakamu. So si mwoyo. Omwoyo kitonde yakitonda. Kyakyovola nti emyoyo yagija mini ruhina okuva mu myoyo gyaffe. Era bwe tugamba Sayyidina Isa ate tumuyita ruhillah. Ate banga mwoyo gwa Katonda yamuwa omwoyo ogw'obwannabbi. Katonda emyoyo giri eyo Allah ayina ebitonde bye emyoyo bw'olijja kuti nfuwemu omukka omwoyo fuwamu omukka omwoyo Allah bw'akayakamu wabula si mwoyo naye ate alina omwoyo. Kakati ali uliriza njagala abantu bakutegeere bulungi obuzibu oli kupakuka topakuka bwembanga nzinyonyola ate nonyingiramu mbasi kuyingiramu mbajagala abantu bategeere otugambye nti Allah si mwoyo wabula bwakayakamu naye alina ekitonde kye bayita mwoyo oba emyoyo. Kati ekyo ku bitonde ebyo mwagenda nga alonda kakati abeera waggulu era kugambye yakyogedeko la sharkiya wala garibiya. Okay. Ekibuuzo nkinyonyola batukireke kyogira okireka tujja kisanga. So Allah n'okubanga ye si mwoyo wabula bwakayakamu obwakayakamu bwa Allah bulisaanawo buligwawo. Allahu mutimmu linurihi. Mawulidde mulimu abagamba yokhfa yabagenda kujja naye ye obwakayakamu bwa Katonda obwennuuliye tebugenda kusaanawo era tebugenda kuzikira era tebugenda kubaako kizikiza yadde ekizikiro kyonna ye mu Qur'ani ani agenda okusaanawo asigazeewo kenyi. Ekintu ekyo kullu man alayha fan kullu man alayha fan buli ali waggulu illa wajhahu akantu wajhahu
obwennyini bwa Katonda so si wajihi waliwo wajihu ekyenyi wajihahu awo kata tugeze mu Qur'an obwennyini bwa Katonda yennyini yenna jayo Qur'an ondage wengenda okulabira obwennyini bwenga bwe busigalawo Qur'an lwali badange simanyi tusaba aya tugelanga aya fe tujja gifuna wano njagala kulaba ng'obwannannyini bwa Allah nga bwe busigalawo so sikenyi so sakenyike kakati wano Sheikh aya ki Sheikh nakale soma mujinsomere haji wali kul man alayhi abiri muna yogwe jogamba 28 yesembera yoddala kubanzi jukidawe nyini wetwakoma nga tuli kwebuuza bibuuzo engeri halla bigere bye binaasoko saanawo mikono lubuto byenda nga tulya gibasomere tosabanga awamu ne Katonda omutonzi era egamba bweti wala tad'u ma Allahu ilahan akhara la ilaha illa huwa kullu shay'in haliku illa wajhahu lahu lehukmu wa ilayhi turja'un era tosabanga awamu ne Katonda omutonzi omulala Katonda omulala yenna tewali Katonda mulala wabula ye yekka buli kintu kyonna kyakuzikirira wabula ekyenyi kye kino wano kyenyi obwenyi kati era gyali na tukwate empola muligiza tafsirul Qur'an tewali tafsiri okuvunula Qur'an oteekwa okuba ilmu wal faham ono yali mato anti ulira oteekwa okuba n'okumanya n'okutegeera owulidde kakati bwotibanga ovunula Qur'an sooka omale weebuuza Allahu agenda kuvaawo yazulu oba asobola okukyukakyuka oba ajja kuvaawo oba naza Sheikh Abdulrazak Qur'an anti ulira tyagivunula yekka era gundi uliba yabagamba anti mwemuli ebigambo ebyo egamba la yafut wala yamut kullu man yafan anti ulira tafa takola ki nyolele aya bwe kati soko olindeko chali kuwaje banna tuli naye sibwenyi yabolokole mu badde ki haji wa matu yambe wabula ogwennyini bwa Katonda bwe bugenda okusigala yenna seza ati mu gwennyini bwe sasike kano fetuulidde kyenyi mu aya ate ayagala Katoni yambuke tugambye kyenyi tusomye kyenyi mwenna temuli basiraamu haji ye musiraamu haji tunnyonnyole ayi ya 28 fe tulinga abawuliddemu nti Allah wakuzikirira ekyenyi kyokka kyekijja sigazaawo kyenyi sebo mukulu gyagenda obaka tetunnabulaba kwali awuliriza ne bona manzale babula basebo raji atenga ddala oli musiraamu gwe Muhammad ne bwe munaabanja ambasada gyagenda nze nyino bazaayo ku kyenyi kya Allah nga kyekisigaddewo kyokka ngenda kukyanukula Muhammad gyagenda uli akantu Allah mu Qur'ani munagamba nti eng'ombe esooka bwerifuuyibwa buli kimu kigenda kusaanawo buli kimu kizikirire ebintu byonna nga bimaze okusaanawo nga n'ensozi zisaanyeewo ne Allah subhanahu wa ta'ala yezikirize alekewo obwenyi bwe alyoka abuuze nti ani awuuna ng'abuuliza mu kyenyi kyasigazaawo nga teri kubanga bintu byonna biriba bimaze okusaanawo era ku lunaku amagulu ga Allah ajja gazikiriza emikono ne arshi yakusaanawo Allah agambye ne arshi yakusaanawo Allah kwatuula obutuuliro bwonna obwa Allah bwakusaanawo buli kimu agambye kyakusaanawo kakati eng'ombe y'okubiri neevuga amaze okusaanawo bwevuga ekigenda okusooka okuddawo Allah subhanahu wa ta'ala ne arushi yezeewo
kati abantu balyoke batandika okufubutuka mu ttaka ebirala tebigenda kudda. ashhadu an la ilaha Ebirala illallah nas'aluka al-jannata wa na'udhu bika min an-nar. ashhadu an la ilaha illallah nastaghfirullah nas'aluka al-jannata wa na'udhu bika min an-nar. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. kaifa yamutu Allah katonda afuatya atafudde neyetta ate obwenyi bwebuli ate nobwe nejashikatawo kano okekalamu. sirika naawe lindako munaamalirize eno aya seeka tugiyuzeemu mu Qur'an. Tegamba nyonnyola ebibyo nze bagambye buli omu anyonnyola byalaba nze nnyonnyola byenda okusinziira nga bwakkiriza oba ku ddiini ye ali mu kunyonnyola. gwoba kino tokikkiriza olunyiriri luyuzeemu ogambe nti Allah ayinza atya okusaanawo n'alekawo obweru. Ono atubuzaabuziza hagiddayo. Eŋŋombe esooka ekubiddwa kuba abantu baliyo n'ababuzaabuzizza. Eŋŋombe esooka kasita enaavuga bw'eti. Eŋŋombe esooka buli kimu kizikirire. Era ne Allah subhanahu wa ta'ala azikirire asigazeewo bwenyi bwe bokka nga mulamu. Okay, njagala kunsiigira kifaananyi Haji. Obwenyi nsiigire kifaananyi ky'obwenyi. Tutegeeza kiki bw'obanga oli asigaza nti bwenyi oba kinki ekisigaddewo. Ennyindo tekuli, emimwa tekuli. Lekono yannyonnyola. Sirikako gwe byakulemya 28 yakulemya. Obwenyi kitegeeza face seeka bweti. Amaaso kwegali, ennyindo kweziri, n'omumwa kweguli kuba alina okwogera ani awuuna. Nga teriyo kantu konna kasobola kunyega. Era ekibuuzo ekyokubiri kyagenda okubuuza enviiri tekuli just kino kyokka kino nti baluwa bakatonda be mwalinga mugamba nabo bakatonda ababuuza baveeyo bakatonda banne bemumuteekako kati bakatonda nga terika kubanga byonna bigenda kuba bizikirira byonna byazikirira. Alyogera Luwarabu. Ojabuuza mulumba sokolindeko agenda kwogera Lusoga ajja kwogera mu Lusoga abasoga bali kuyongerayo haja. Eŋŋombe ey'okubiri bw'enaavuga eŋŋombe ey'okubiri eryoka evuge Allah subhanahu wa ta'ala addewo ne arushi eddewo n'abantu bakomewo manya bamalayika badde n'abantu balyoke badde. Ebintu ebirala byonna si byakudda kaakati olwo abantu balyoke banoonye bye baali basinza nga tebabiraba. Abantu batale badde eno badde eri kubanga ensi eri baati ntereevu nga tekuli lusozi tekuli mugga tekuli nnyanja tekuli buli kimu. Eri bansi mpya ndala si yeeno yensi empya gyayogerako mu Qur'ani mweri esebo eyo gye bayita ensi empya. ati mumuleka asooka amaleyo ngenda kubawa omukisa mu mubuuze kubanga bino byannyonnyola bisusse kutegeera kwabwe kwammwe. So kata tuyingidde mu nsi empya katuli tugenda kutandika kubutaabutana ng'abantu beegayirira Allah kubalamula. So Allah ono mukudda wano mu ŋŋombe ey'okubiri gambye agenda kudda yenna obeera just butuuliro na kyenyi. Allah subhanahu wa ta'ala okukola ekyo okusinziira ku aya ya Qur'ani eno omukono gwe nagwo katuuliziganye makolo n'omulokole omusamize n'omulokole mwefuge. Omukono gwa Allah subhanahu wa ta'ala gulina kye gusobola okukola. Entebe ye erina kyesobola okukola oba ebiyungo bye nga ffe tetumanyi bwafaanana kubanga tetuyinza kulowooza nti okutu okwange kwe kwa Allah naye okuwulira kwe kuyina kyekuteekwa okuwulira.
kakati so haji bwogenda mu Qur'ani n'osoma nti omukono gwa Allah oba ekigere kya Allah oba Allah n'atuula so bwe bwoba vuuno olabira ddala nti Allah alina omukono sikuba kafaananyi ka kubeera na butuuliro ng'obwange okuba kifaananyi ki nkuba kifaananyi kya kukkiriza nti Allah atudde buli kifaananyi kye tukuba kiba kya kukkiriza nti Allah subhanahu wa ta'ala yafuga buli kimu kati ku lunaku lw'enkomerero buli kimu agenda kisaanyaawo alekewo bwenyi bwe aya bwegambye sirina kyenyinza gyongerako sirina sijja kugamba nti afaanana bw'ati n'amajolobera bwe gati no ese so tukitegedde bulungi njagadde ekyo kisooke kitegeerekekwe bulungi nti ono abadde atugamba nti Allah si mwoyo gw'okyasimba nti Allah mwoyo sebo bwe tuba twogerako Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti teyatuwa kumanya bigambo bikwatagana na mwoyo era omuntu eyeetantala okunnyonnyola eby'omwoyo aba abuze olubula olwewala kati omwoyo gwawulwamu ebiti bisatu ekiti ekisooka gwe mwoyo gubereeta obulamu omwoyo ogwo gukonekitinga ku buli kintu ekirina obulamu ne bikonekitinga ku Katonda Katonda gwe tukonekitingako ateekwa okuba nga alina omwoyo tosobola kukonekitinga ku kitaliiko masanyalaze kati bw'ogambye ffe tulina amasanyalaze eno ng'ate Katonda tagalina ekyo omuntu aba tasobola kitegeera kakati omwoyo ogwokubiri ye special assignment Katonda gy'atuma nga atumye malayika nti genda okole ekintu kino mu linnya lyange n'asindika mwoyo mutukuvu oyo mwoyo mutukuvu eba power Katonda gy'atikka malayika ye ffe tugamba agitikka malayika Jibril najja n'akola ekyamagero omwoyo ogwokusatu omuntu ayogerwako tugwogerako nga byebintu ebikuŋŋaanyiziddwa omuntu Abawarabu bagiyita nafsi omuntu ebikolwa bye endowooza ye ebikolwa bye ndowooza abakatuliki bano bwe bakyogera obulungi simanyi mukumanya ne mutamanya nga mumusaba essaala yamu yesebo kati omwoyo ogwo gukuuma ebintu byaffe gugenda nabyo era omuntu tasobola kufa n'asigala nafsi eba evuddewo naye omuntu bw'aba mulamu nafsi aba agirina n'ebikolwa bye najjukira n'ebyajjo najjukira n'erinnya lye esebo kati enyinyonyola entuufu ey'omwoyo naye tetulina nyinyonyola esingako wadde wali ogambye nti omuntu asobola kuba na masanyalaze ate ye n'ataba kitegeeza nti Allah bwe tugamba nti fena tusimbe ku ye kitegeeza mwoyo kitegeeza mwoyo gwe wagambye Allah bw'akaayaka musimu oyo oyagala buuza ki kuba njagala tuzimbirawo njagala tuddeyo wali wagambidde nti omuntu oza agenda kwekola ki kwezikiriza yenna azikize na buli kimu ate kaakati ejja negenda kubeera wa audhu billahi nga naye byasikirizikiddewo Katonda bwe yatonda ensi yatonda n'eggulu n'atonda n'ejjana andi wuliriza kakati ensi ebyayo bigenda kuba bwe bityo nga bwe mbimenye esaanewo bwe tuliva mu bbaliro abantu abamu bagenda mu jjana abalala bagenda mu ejjana teri mu ggulu ejjana eri yokka
yenkana ensi neggulu yo tegenda kufa egomanyi gwowulira bwabuuza nti eriwa ugambe buli kimu kigenda kusana naye aduka okwesanyawo naye alusi yagisanyewo kankuweyo kimu kiyinza okuyamba okutegeera katonda yatonda ensi neggulu twali wano ne topiki ngega nti katonda ali luddawa gwe n'ogamba otya kwe tukyali era kwe tuli mu kuzimbira ali mu ggulu ali mu nti ebintu bya katonda manyi nti kasita omuntu amagezi gamuggwako ng'alali okujuliza katonda omumanyi tamumanyi katonda omumanyi andi kubuulire ate gw'omugaanira andi kankubuulire fena kasita olowooza ti enkuba eno evaawa omusana gwe gukaki guvaawa amagezi gaffe negakwaki negakoma ng'otuyala tugamba waliyo katonda nawe owulira omwogerako katonda mu Qur'ani agambye natonda ensi natonda eggulu bwe mmala obitonda nenkola ejjana nembizikirira lulira nenkola ejjana nenkuma n'omuliro kati abali ku nsi n'abali mu ggulu byonna byakuzingako ensi n'eggulu byakuzingako abantu eiza bagende mu jjana oba mu muliro ensi eriruddawa eggulu liriruddawa mukulu kale mukomewo wano musooke mukomewo wano ejjana n'eggulu tujja kubisanga waliwo ekibuuzo wano olwaleero nina kyenjize Allah agenda kuzikirira kati mbuuza obwenyi bwa Allah buliba buyimiridde ku ki ku mulambo gwe oba mu bbanga ekirala nesookoddemu ekyo obwenyi bwa Allah buno bwe twali mu Qur'ani obugenda okusigalawo amaaso enyindo emimwa ne kano kenkuteka ali ku screen nako enviri tekuli amatu tekuli ate gwe gali amatu tekuli bano obwenyi butegeeza matu kati sebo obwenyi obwo naabuuza bugenda yimirira ku ki ku mulambo gwe ogwa Allah katonda we yali ng'akola ensi n'eggulu walibeera ansewedde wa kati ate wulira kyembagambye nti buli muntu alowooza obuuza bwoba tobuuza toyogera nedda ekirala mujeeko obuzindaalo ono ekirala Haji agambye Allah agenda kuzikirira kati mbuuza nti obwenyi obwo bulibeera bwa Allah omufu oba omulamu mu kaseera ako nga tannadda ngulu ajja kubazikiridde okuzikirira n'okufa byanjawulo lindako ese basobola okukutemako emikono ne bakutemako amagulu ne bakutemako ne bakusalako amatu buli kimu oba toweddeyo era osigala oli mulamu naye Katonda agambye mu Qur'ani nti buli kimu kyonna kyakuzikirira wabula ekyenyi kye therefore okuzikirira gwe bw'olizikirira nga Allah alize n'akuzikiriza oliba mulamu oliba bafu abizikiriza yamanyi Allah ng'akuzikiriza oliba mulamu oba oliba mufu ndiba mufu wano aliba azikiridde obwenyi obulaba wali ate ng'ogamba azikiridde najja kuba yeeraba kubanga wategabe byonna bijja kuba bikoze eki Allah agambye agenda kwezikiriza kitundu buli kintu asigazeewo okyenyi kitegeeza biri bijja kuba bizikiridde byonna ebitundu ebirala kakati obwenyi bwa Allah bwe butajja kuzikirira kitegeeza ebitundu bya Allah bino ne alusi bijja kuba bifu Katonda wayimiridde okubuuza ekibuuzo kiri nti ani awuuna anti aliba kuwuliriza era asobola okwogera agamba agenda kulagira
malayika efuuwa eŋŋombe yegenda okusooka okuzuukira kasita agigamba nti zuukira obwenyi bwe bugenda okugamba malayika weebale nnyo yes agenda yenyini kusooka kugamba bitundu bye wulira ono nti ye kati alaba nti ekyenyi kya Allah ekigenda okusigalawo egenda kubeera kantuuni tekoogera kasakali banga koogera kakatuuni ako kasakali banga koogera kubanga agambye bw'aba yagadde ekintu agamba bugambi nti ba nekiba kakantuni kali bagenda kusigalawo bakiyise kyenyi kye sikenyike obwannanyini bwa katonda bwe bugenda okusigalawo so sikenyi wabula obwanna wajihahu kitegeeza obwannanyini yennyini eyo yiyo ate mu mwezi guno kati tugenda kumulamu Sheikh Zisabusolo oli kutulaga nti mu mwezi guno Allah waliwo Qur'ani gye yassa eyenjawulo weno gye tuli mu kusoma guno omwezi kati golese eyiyo golese eraga obwannanyini bwe kumbe ye gye yassa mu guno omwezi gwe muli mu kusiiba yo yakyenyi wali tukira okumenya okuzikiriza amaaso enyindo emimwa bye bijjo sigala Allah amatu ajja kuba talina enviri tekuli obutuliro tekuli wali tukira okuzikiriza entebe twatudde kate nga tagivaako katuumulemu kati nitukomewo n'ekitundu ekyokubiri alright kulikayo kitundu kyakubiri ekya programu yaffe eno nze nga bwendaba abatugoberera nga muli mu bitundu by'eggulu Nakasongola Kiryandongo Kitgun Lila Oyam Padel mwebale tugoberera waliwo ne mikwano gyaffe abasala bali eri mu Arua bayine gye bagiyita UK bayine gye bagiyita muke gye bayita muko bagiwa erinnya bwe nalijjukira njaddi bagamba mwebale kubanga gye muli mugobera programu eno eyanze nga bwendaba n'ebitundu by'eggwanga ne mu nsi yonna mwebale kubanga mutulaba. Alright, kitundu kyakubiri katu kiwumbewumbe bwe tuti kuba njagala tuwulize ne ku Bannayuganda bo ki kye babuuza Haji bw'oba ogamba nti ngenda kubawa gwe ne Zisabusolo eddakiika buli omu 3 then ne bana abalala balyoke bareactinga ku bye mugenda okwogera tulyoke tuwulize abali eri. Bw'ogamba nti Allah mwoyo tandise naawe Haji kwa gwe okinywereza ddala ekisooka omwoyo gwa Allah gulina bye gukola omwoyo gwa Allah oba Allah bw'aba mwoyo omwoyo gwe tegulina maanyi gazaala kyekibuuzo sebo audhu billahi minash shaitani rrajim omwoyo gwa Allah omwoyo omwereere tegukola omwoyo gwa Allah omwereere tegukola ate nga nze nkubuulidde omwoyo gwonna Katonda amala guteeka mu kintu ekirina obulamu ekintu ekirina obulamu nekikola so obutazaala bwa Allah obuzibu buli ku mwoyo omunafu gwa Allah Katonda agamba mu Qur'an nti nze sizaala ye yennyini yakyeyatulidde kati gwe ne bwona okimusibako omwana wuwo azaala era waani yakyatudde naga ndi nze sizaala n'omwana gwe muŋŋamba si wange kiwedde gwe ne bwona oyogera ebiringa ettaka Allah agambye era kati omuteekako omwoyo mbugwe gunaazaala gukka addidde omwoyo Katonda luli nali njagala kyogera kino buli muntu Katonda gwatonze ku nsi kasitaweze ennaku 12 Katonda amufuuwamu omwoyo gwe
buli kati nga bwe yafuuwa mu Maryamu ekyo mwakikuliriza nnyo bafuuwa Maryamu nedda gwe wakinnyonnyola era ne mutulaga nga Allah afuuwa bafuuwa Maryamu ng'omwoyo Yesu kuba mulamu kuba Katonda gw'atataddemu mwoyo omwana tasobola kuba mulamu tasobola. Okay. Wanji doctor mbalamusa basajja mmwe ebigambo byemwogedde olwaliro biwulikise. Amen. Akati olwaleero bulijjo mpulira waliwo erimu esomwa nti Allahu nuru Katonda bwe butangaavu bakatonda musana naye bannange haja ayogedde ekintu ekyewuunyisiza ensi eno abali eno bonna bakutte embuto nti ebintu byonna bigenda kuziikirizibwa ekigambo kibayita kuzikiriza mu kirowoozeeko bw'ana azikiriza buli kintu Allah wajja kusigalawo obwenyi bwe bwokka obwenyi buliko emimwa ennyindo amaaso ekyamatu sikiwulidde naye kano akomufeesi kano kensinza okuwulira nenzijukira nga Allah afuuwa nendaba nga Allah si nuru Allah muntu yennyini awedde emirimu Allah alina omumwa alina amaaso alina ennyindo era byonna ajja kubizikiriza asigale ng'alina n'obusobozi obwogera ng'agamba nti kati ayagala afugume. Ani afuguma Allah bannayigamba buli muntu yennyini bino byonna bye twogera nga tuleeta masala ezo eza buli kika nti Katonda Allah afaanana bw'ati afaanana nedda enkomerero ya buli kintu nga ebaddewo ebintu byonna nga byokeddwa tekiwasigadde nakamu babuuziza nti aliba ayimiriddewo okwogera bw'atyo n'okuba nti ye ani amulaba nti asigaddewo ako kokka ebyo byonna nga bikyali bibuuzo tumale okukkiriziganya Allah ye kaakati azuuse muntu yennyini ekisigaddewo oba kali bakawanga oba koyo oba mwoyo oba kyoyo naye ekisigaddewo tekirina bwe kifaanagana n'omusana ekisigaddewo ku ye olunaku luli nga alagidde bamalayika nti buli kintu kibalule kyokye kikumeko omuliro tewajja kusigala kirala okugjako akawanga ke kafeesi kali kinkoledde kati ne bwe muddayo eka mumaze okuyigiriza Allah muntu bwe muba mugamba nti si muntu mutunnyonnyole emimwa gyaki amaaso gaki ennyindo yaki tolaba nti Allah afuuwa mu bwerere bwa Maryamu omumwa ogwo bulijjo neewuunya ne ŋŋamba nti ye naye obutangaavu buno ate bufuuwa butya mu Maryamu naye kati matidde obutangaavu buno si bwe bwafuuwa nedda ekyafuuwa gwali mumwa ate gwogwo ne ku nkomerero gwe gufiseewo Mungu abasaasire abasaasire busaasizi Mungu abaleke bulesi bannange amazaalibwa amalungi. Dokita tweyanziza sebo kansooke nziremu dokita ekintu kimu kyokka Allah subhanahu wa ta'ala ye mufuzi era ye nannyini nsi. Actually producer nkyusiza Allah mwoyo oba muntu neggulu. Allah yafuga ensi neggulu. Era Allah agambye mu Qur'ani nti bw'aba ayagadde ekintu kyonna okuba akigamba nti ba nekiba. Kati bwe kiba nga Allah subhanahu wa ta'ala asindise malayika eri Maryamu ne banyumya ne boogera ne bakkiriziganya ekiseera ne kituuka kubanga yaddayo
ekisituuka nga kyakuleeta mwoyo n'agufuuwa mu Maryamu. Ekyo toyinza kugamba nti Allah olwokuba bagambye nti yafuuye nti Allah yennyini yajja ku bwereere. No. Era ne bw'aba alagidde ekintu ne kikolebwa wa era kiba kikoleddwa on his behalf. Hajo olina kyodduka kati ekyo tukiraba naye tuddeyo wali ebintu bino ebisatu Allah ebigenda osigalawo ebikola ekyenyi kye. Kuliko emimwa, kuliko ennyindo, kuliko amaaso. Omugaso gw'omumwa tugulaga gwo gujja kwogera ani afuguma. Tetumanyi amaanyi gagenda kuvaawamu gajjeno gaveno kuba bino bina bijja kwa bisaanyeewo. Ekyo tukinaye kati ennyindo eno lwaki ennyindo egenda sigala omugaso ki ogwayo? Amaaso mugaso ki lwaki gwo gagenda sigala ku kyenyi kye? Saba omukulu moderator ekituleeta wano kwe kusokoola Allah subhanahu wa ta'ala abantu bamutegeere. Musokoole mpulire. Naye tuyina we tukoma mu kusokoola. Kati Allah bw'agamba nti buli kintu kyonna kyakuzikirira okuggyako ekyenyi kye, oba kiriko obwoya oba kiriko obukakampa oba kiriko obusige, simanyi ekyo sikimanyi. Nze ntwala kimu kyokka nti Allah subhanahu wa ta'ala agenda kusigazaawo ekyenyi kye ayatule nti ani awuuna. Okay, nkitegere nejjukira nti wano mu kuwuuna tebayogerera mu amaaso sigeegogera ani awuuna, ennyindo si eyogera nti ani awuuna, mimwa gye gyogera. Katuuza amaaso gagenda kulaba ki? Ennyindo egenda wunyiriza ki? Katonda bwe mmanya nti alina omumwa, bwe mmanya nti alina amatu, sigageraageranya ku gange, sigageraageranya ku bantu ng'enkola y'ekikristaayo bwe mwewayiriza mbu ffe tuli mu kifaananyi kya Katonda. Katonda atalabika mwamulaba ddi? Tosobola kwewayiriza kitaliiwo. Ffe tugamba bugambi nti Allah subhanahu wa ta'ala atuula, alina ebigere, alina emikono, emikono gye tegifaanana gyange. Wadde ebigambo bifaanana n'ebigambo tebifaanana. Byantumye bye njogera, byampadde Kasiru ali wano ayogera. Okay. Mukulu nnyo omulimu ali mu gukola. So ekyo kitegeerekese nti kino ekyenyi ekigendo sigalawo omumwa bwe gujja ovaamu eddoboozi erijja okubuuza ani afuguma. Ennyindo n'amaaso abasiraamu tebamanyi lwaki Allah agenda bisigazaawo, kuba asobola okusaanyawo buli kimu, amaaso n'ennyindo n'asigazaawo omumwa ne gwogera, naye yasalawo kubisigaza. Mugira mukola research tomanya tulitegeera lwaki ennyindo tetulinayo research. Qur'an yakoma. Okay, kale bwe tuddayo wali we tubadde nti Allah otugambye nti olw'okubanga mwoyo naye omwoyo gwe munafu gulina bye gutasobola kukola ng'okuzaala. Si bwe ngambye mpaayiriza, ngambye Allah subhanahu wa ta'ala agambye nti ye tazaala. Kituufu alina omwoyo, mweguli muye, era talina bwe yali agusindise gwokka ne gukola. Tewali mwoyo we gukolera wokka, omwoyo gwonna gukoleraku. Katonda bw'agusindika mu kintu kiba kiramu, ne bwe kiba kibaddeawo kibox, Katonda n'akiteekamu omwoyo kyogera. Bw'agugyamu nga kisirika ajja kwejjamu omwoyo gwe azikirira. Ffe simanyi oba gugwe yakwejjamu oba agenda gwejjamu oba guliba guli musigaddemu. Agambye bwenyibwe. So okusinziira ku ggwe ono bw'agamba nti omwoyo kitonde, kitegeeza na kyajja kikola ki? Kizikiriza. Ye kitonde. Kubanga ono yatugambye kitonde. Okay. Zisa busolo. Nera bwe tolina kyakugamba. Anti kubanga wagambye nti Allah si mwoyo. Kaya tubuuza nti bw'abanga Allah ono yagamba nti Allah mwoyo, ne tulabanga omwoyo gwe gulina bye gutasobola kukola ng'okuzaala. Kati ekigambo ky'okuzaala ekintu ekyo mwe
abakkiriza mu Katonda okuzaala mwakyesibako nnyo kyolidde okuzaalibwa kwa Seydina Isa kati okuzaala kubanga tubeezigambo okuzaala bannanga abatuuliza ne batulaba tugambe ekigambo okuzaala kati tulabe okukola ki kubutaabutana mu bigambo bino suila Maryam nyini yabuuza n'abuuza Jibrailu Seydina Jibrailu kaifa an yakunu lilwalad walam yamsasni albashar olidde naafuna ki omwana olidde seegattanga na musajja yenna Jibrailu kyamulema okuddamu kubanga malayika tezimanyi anjulira oli yali rasul ila Maryam yali mubaka atumiddwa eri Maryam tugenda kati ku kigambo kyakuzaala kubanga kyefaranga akayinja mu ngatto naddayo Jibrailu eri subhanahu wa taala nti sebo Maryam ekirabo kyosooka omuwa nti wansusa mu bakazi bonna akisiimye naye ate ku kyokumuzaala omwana Maryamu ambuuziza ye kinaasoboka kitya bannange kakati nze atalina musajja kakati nga Mariyamu alowooza jimaawo nti ejja kujja bwana bwagale nawulidde bazaale ki bazaale omwana omanyi malayika za Katonda tezijemera Katonda era eri Maryamu ekigambo kyo kiyatwala eri mukama we subhanahu wa taala nti omuwala ekirabo kyomuwadde Maryamu ti akisiimye nga kirungi naye wansusa mu bakazi bonna ab'ensi eno era n'omwana gwegamba okuzaala naye agambye ti nje alikokonere takolanga ki tumanyi musajja kakananga inna aqulu lishayi kun fayakun njogera bwogezi nze ŋŋamba eri ekintu kyonna kyemba ŋŋambye ba nekiba Katonda kawuluhu ekigambo kyo kun fayakun kakati fe abasiraamu twawukanye nammwe kubanga ekigambo kun fayakun mwe temukirina temulina kun fayakun musonsowaza kuzaala kwa mwana kyogere kikivunule kun ba fayakun nekibeera ekigambo ba nekiba nekijja Maryamu Jibrailu nejja n'omwoyo okuva eri subhanahu wa taala min ruhi era agamba mu myoyo gya Katonda yajjamu omwoyo najagwa Jibrailu naye ng'omwoyo gwani nejja egufuuwa mu Maryamu awo bonna bulijjo twogerawo bulungi nnyo era sagala kukiddamu kubanga ani yawa amaanyi malayika eno okufuuwa kati almalaikatu la yasuna Allah bamalayika tibajemera mukama Katonda era byamugamba kwata omwoyo guno genda okole ki ogufuwe mu katiko ka Maryamu omwoyo gwo afuuka olubuto olw'omwana ow'obulenzi kakati yali mukomunakani yali ku mihrabu yamugalamiza kakati bwali ku mihrabu Maryamu n'agamba nti kale mwate kivunudde ate nga kijjamu ki kubanga Qur'ani teyatugamba kikolebwe nga bwagambye nkiri mu Bayibuli kikolebwe nga bwagambye ekyo kyewoze mu Bayibuli Qur'ani yo yagamba etya Qur'ani yagamba bugambi allati ahsanat farjaha fanafahna fihi kakati min ruh tufuwamu omwoyo gwa so waneeno olugero nga bw'oluleese ndaba nga malayika eno eva ewa Allah ng'egiwa omwoyo naye mu kikolwa ekyokufuuwa aye tali omu yekka ali mu kufuuwa eri mu kuguno nayo ali omu tutuuse mu kufuuwamu baweza ate kati oleese nakali nahawu bw'oba olese nahawu anti olira nahawu kasoo gamba min ruhina kakati ruhina kiba jamu kiba purulu olidde banga mu bungi mu byoyo gyaffe netumujja mu ruhina mu myoyo gyaffe naye senga yagamba ruhi Allah wa rasul adam netumufuuwamu yamanyi abafuuwamu
banaga kisuse mulosira mu banafu ete mutenya ekintu kyatuliko kikulu nenda tewene nyo redde otulaze abala mu kirabe naye olina okunyonyola Katonda abantu bamutegeere kakati bannange simanyi kyeweewala tugenze mu nahawu nedda olwedde eri malayika yava waggulu eri newanulayo omwoyo ng'eri yokka nejja nagwo mubuweerere bwa Maryamu yali handibaaga ya Allah nga yekutte omwoyo gule gukwatidde mu kabokisi oba mu kabaketi so Allah bw'atuuka kati mu kikolwa naye najja n'ayingirawo bafuuwemu aba bafuuwa mu yeegatamu ne bafuuwamu yali Allah yekka Katonda atugamba mu Qur'ani tetukuba nnyo bufaananyi kubanga ye amanyi owasinga ate ffe obufaananyi tumukubako butonotono naye si nnyo tetuyingira kunajja kuba bufaani kaifa yakunu llah kaifa yafalu llah kaifa yasmau kaifa yakul kaifa yakilu la katono nnyo kubanga ye alimul ghaib amanyi ebiriwo n'ebitaliwo fi samawati saba wala alina saba bannange ekisibo ky'emirembe bannange Katonda atusaimaamanyi mulwatu ajani haji katonda Allahu akbar walillahi alhamdu kisuse nedda Allah bw'oba bw'atonda bw'ali alina omululu kubanga malayika eva waggulu eri yo yokka bambi neesitula omwoyo Qur'ani egamba museke Katonda bwetuuka ekikola bwe kituuka ekyokufuuwamu ne yeenyigira mu ki nafuna amaanyi agayingirawo mu kikolwa mulumba nga bw'obiwulidde neyanziza sibo neyanzege Raji tuwewe fwe nawe mulumba yayogera sidigakwa programu eno tunuulidde screen yaffe eno ekiriko nga kiga nti Allah mwoyo oba muntu okusinzira ku byetuvaamu era kyekiri wali nga wiiki ewedde bwe nali njigiriza nagamba nti Allah si mwoyo era bw'ataali mwoyo nga bwe nasomesa terujja kukya lumu abeere mwoyo era bw'aba tali mwoyo ng'ennyiriri era bwe zaabula kuba nalambika kye nalambika ne ntunuulira Allah n'enkola ye yonna neemulaba mu kino era njagala okwebaliza ddala dokita kyategedde mu kyo ate nze nange nkitegedde nendeeta n'ennyiriri zengenda okusomesa Allah bw'ataba mwoyo kuba Katonda wa Bayibuli gwe mwoyo Yokaana 2:4 era n'ayogera mu lubereberye nagandi Katonda ayogera nti kola omuntu ku lubereberye Katonda yatonda eggulu n'ensi ensi yali njereere nga yetabudde n'ekizikiza kyali kungulu omwoyo gwa Katonda nendaba Katonda nga mwoyo eri nyingi kati Allah ye si kyali omwoyo gwe naye byanjye Allah ekituufu muntu bw'otunuulira enkola eno wammanga ssebo mwami Mulanzi ogenda kukakasa ekisooka Allah subhanahu wa ta'ala yatuma Jibuliru n'obubaka buno ajja agambe Muhammadi ayanjule Allah eri abantu essuula ya 4 Suratul Fussilat aya ey'omukaaga Kuli innama ana basharun mithlukum yuha ilayya bagambe gwe Muhammad genda ogamba abantu bagambe nti mazima nze ndi muntu nga mmwe Allah agamba Muhammad ategeeza abantu nga Allah bwali omuntu okay anamwemu haji kasoka gisome akakase tayagala oyogere wano omulumba ebitaliyo sagala owayirize Allah tofa ayinza obudde mbukuwadde anamwemu aya ey'omukaaga fatu weeri wano kye bayita fi'lu amri ekikolwa ekyokulagira
Allah kyalinga Allah bwe yagamba musatu genda ogambe nti Allah aliwo mu bwageregere aya yene era gye tuddamu anamwemu mukaaga bwebanga obudde bwange n'abusigaza tusomere tuwulire bagambe gwe Muhammad nti mazima nze ndi muntu nga mmwe. Bagambe ani ayogera? Allah ng'agamba Muhammad. Ojagala kumanya bagambe ng'ani ayogera? Jendi nti mazima Katonda wammwe ali Katonda omu. Kale mulungame okudda gyali mumwegayirire okubasonyiwa ebibi byammwe. Olwo Oluganda lwe luganye. Olwani? Olwamulunga. Sinze nsoma nze nasirise. Dati aya togitegedde butegeezi. Temumbulira mu budde bwange. Nanze neefuze. Gwe Muhammad nti nze ndi muntu. Mazima nze ndi muntu. Yes. Ngam. Muhammad gwe baye yali ayanjula. So Katonda kutumirwa. Chairman damosome bulungi. Kansome bulungi. Njagala kutegereza Oluganda. Tusooke tukitegere mu Luganda. Soma Oluwarabu. Osoma Oluzungu. Haji soma mu Luwarabu kwangu ono yabuzi ibundi yagikoze eki. Soko kisome mu Luwarabu. Kyenjagala okumanya mwami Mulanzi nze nalese aya ne. Tofaayo. Katono nnyo mwami Mulanzi. Neki yamani. Tukkirize aya gyendese Muhammad ayanjulaani. Gwe tofaayo kasooke tusome. Tusooke tusome. Ebigambo ebyogerwa mu Kurani byano. Weebale nnyo. Bya Katonda. Weebale. Kakati kansome tulindirire. Mbadde njagala govunule gosome mu Luganda ne mu Luzungu ekinaba kisobose naye ono w'Oluwarabu Haji soko tusomere mu Luwarabu. Cheka oli alese aya gisome mu Luwarabu. Nze bansi banyimiriza. Tabana kuyimiriza somo Luwarabu. Tukutadde kusoma mu Luwarabu. Agamba bwati kumulangira kajja soma mu Luganda. Nina aya nno 3 mwami Mulanzi. Tusoke ne Fusilat. Wano olulimi lwe lukubuze. Buno sirusoka. Kansome. Kuli. Se. Innama ana basharun mithlukum. Yuha ilayya. Atumiddwe je. Annama ilahukum ilahan wahida. Jivunule bagambe unzivunule already matobya jivunula ne bracket tuzisome bagambe gwe Nabi Muhammad gwe Muhammad bagambe kati ani abagamba basiramu mbo bagambe ani abagamba ani ayogera Allah subhanahu wa ta'ala bagambe Allah ayogera nti bagambe gwe Muhammad bagambe gwe Muhammad nti mazima nze teriiwo ate lwaki teriiwo tusome bulungi bagambe nti mazima nti mazima nze ndi muntu nga mmwe. Ani muntu nga mmwe. Oyo abadde amuyita Katonda. Genda mu Luzungu. Eyeganyi leeta endala. Eyeganyi Haji tennaba kuganda. Eyeganyi tennaba kuganda. Musirikirire bannange. Musirikirire. Soko olindeko. Agamba bw'ati. Se. O. Muhammad. I am only a man like you. Kakati kyangu nnyo. Katukkirize nti Muhammad yakola ki? Yayanjula. Gwayanjula ng'amuga nti nze ndi muntu. Gendo bagambe nti nze ndi muntu. Si bwe kiri. Gwe bagambe gwe Muhammad ani agenda okugamba abantu Muhammad yasoka yeyanjula nti nze ndi muntu ng'ani omuntu buntu Muhammad nga gwe bali bagamba
na autukomye bali bagamba dokita giraba katuze kangende mu maaso nedda Kagende mu maaso. soko lindeko dokita atera okubeera ne gundi ez'enjawulo agisome mbadde nsaba dokita otuyambe eryana mwemu mukaaga tesobola kukyuka bagambe twagala kutegeera ani ono mazima nze ndi muntu nga mmwe alayanjulaga Muhammad agamba abantu ebigambo bino watumi nga Muhammad abireeta ayanjula eri bano atumiddwa gye muli kaya mundeko obudde bumpeereddwa nze aya njaggikomyawo nedda tofaayo dokita agera gifunira mu Korani mu gundi version ez'enjawulo nebonoogisoma ago kige makulu gayo aya essuula eyana mwemu aya ey'omukaaga gwogamba nti Allah nze kyegamba kyekino songera ndala wabula oluwarabu lugamba ana basharun mithlukum eyayogera aya eyo nti nze ndi muntu ku Muhammad ne Allah yani Muhammad katonda yamutuma nagamba ana bashar ndi muntu nga mmwe subhana munabbi Muhammad katonda muntu naye bwobanga nenagamba katonda ali omu katonda antumye gye muli ali omu mujje wano singa Allah bw'abaga bagambe nga Muhammad yalina okweyanjula nze ndowoozamu yandibadde agamba nti gwe Muhammad bagambe oli muwulirizeeko njagala obikule aya Sheikh Gundi waliwo aya egamba nti nze sizaala gibikule Suratul Ikhlas gye nabagambye okusooka kati bikuleeyo genda obagambe nti nze sizaala baali bagamba Muhammad yatazaala soko gibikule eri meka tofaayo njagala abantu bali bagoberere kati bweba bwetyo ng'etegeeza nga Allah yatazaala nenetegeeza kale etegeeza nti muntu tojja kutukkiriza nalemera kwekyo ffe abakkiriza ekyo tukubulidde amazima ogayo era kyakyemeddeomuluma yaleyogedeyo tofaayo endala dokita wuuno tofaayo bagambe nze sizaala kyetumusabye gamba Muhammad bagambe nze sikola ki kati bwabanga Muhammad yatazaala oba Allah sooka okwatireko awo wangi dokita Qur'ani eyange egamba nti say thou I am but a man like you. Yatuleyo to whom it has been revealed that our God anti bwe muba mwagala nzifunule Luganda nzifunula vunula mpulire bagambe gwe nze ndi muntu nga bo kitegeerekeze Allah bagambe gwe nze ndi muntu nga bo eyo yenzifunula eri wano ewange tweyanziza nange nemeddwa okutegeera kakati ani ono yeeteekako obuntu ate nga baadde balowooza nti kirala kubanga bulijjo bw'osoma olunyiriri oteekwa okunoonya ndowooza seeko oyo zisabusolo akiyita sababu nuzulu oteekwa okunoonya kiki ono kimwogeza ki okweteekako obuntu babadde bamuyita ki twazudde alina n'ekiri ye Muhammad taliiko kibuuzo muntu buntu era awalala ye Muhammad yayogera n'agamba nze siri kirala illa wannathiru mubinun nze siri kirala nze ndi mulabuzi ow'olwatu kati wano alwana okugamba abantu nti nange ndi muntu nga mmwe alabika yona aliko ebibuuzo kubanga ebibuuzo tebibanga ku Muhammad Muhammad yali atamumanyi gy'azaaliwa na gy'ava ebibuuzo biri ku ono ayagala okugamba abantu nti nange ndi muntu buntu
nze ndabanga wano kigamba say thou I am but a man like you. Yes. Mufunule tweyanziza lwaki nannyonnyodde nendeeta aya yevuddeko akabasa bwe ndaba Allah ndaba muntu kubanga Allah si mwoyo olwabino wammanga Allah ali nafusi Allah tali roho bw'osoma Qur'ani essula ey'omukaaga aya ey'ekkumi mukaaga aya ya 12 zezimu ku aya ezindaga nga Allah muntu bino tetubyogeza bukyayi naye tubyogere olw'okubanga ebiwandiiko weebiri mukaaga 12 ekiraga nti Allah muntu omuntu yabeera nafusi Katonda mu Bible abeera roho aya ye12 egamba bweti njituuseeko wano muyange ey'okusimu egamba bweti kulli man ma fi samawati wa ma fi al-ardi kulli lillahi kataba ala nafsihi ar-rahma gamba nti byani ebyo ebiri mu ggulu ne mu nsi gamba nti bya Katonda yawandiika ku mwoyo gwe okusaasira. Allah alina nafsi talina ruhu kati Allah bw'abanga ali nafsi nafsi efa omuntu yabeera ne kye bayita nafsi era omuntu bw'aba ayogera even Luswahili agamba binafsi nze ku bwange ŋŋanze kuba muntu ne tusanga mu ssuula eya 2 Suratul Anbiya aya eya 35 ng'egamba kullu nafsin dhaa'ikatul mauti buli mwoyo gwonna gwakukomba kukufa guzikirire ate nga Allah ali nafsi tali roho kyava wali afa n'asigaza akenyi kyenyi kubanga tali roho wabula ali nafsi. Era ekikolwa kino ekikolebwa ku Allah nkola y'abantu. Allah yagamba mu hadithi 722 naga man salla alayya salatan wahida sallallahu bi al ashara. Muhammad nga ayanjula Allah omuntu bwageza nansalira omulundi gumu Allah musalira emirundi 10. Waliwo wakanya hadithi eyo nga Allah tasala. Era kyensanga mu Qur'ani 3:5 inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman. Abange mwabakiriza owulira aya gamba nti tegamba basiramu egamba bakkiriza abange ya aya bwegamba 5:6 eri 5:6 gisomaawo olabe bwegamba mazima Allah ne bamalayika be basabira nabbi namwe abakkiriza mumusabire. Ekigambo ekidda kubakkiriza okusabira Muhammad kye kigambo swallu ekiri ku Allah nga asabira Muhammad. Now mami moderator omuntu asaba wani wa musingo kati Allah bw'aba asabira Muhammad Allah aba asaba wani aba awera okuba Katonda Allah nga yeesaba ekyo mukirowoozeeko genda wejjokolera asatu wejjokolera asirikidde wano mu nsonda ate nga wali temugamba nti taliiwo so nze ndaba Allah ng'enkola ye yonna ya buntu ebyo byakuvvoola kale aya ziizo bwe tunatandika naffe okuteesa nga bwe tuvvoola kino mukiwulire ojja kudduka kantimulungule ssebo aya muziwulidde tumulungula bwe tuti tusobola bwe tuti olwale atompanda bigambo mukamwa olwaleero twagala mulumba olunaku n'olwaleero bazita films mu luzungu obukwate bwewakwata obukusu tukoye tukoye obukwatatukoye ezizoekera kuleta films wadaye munasale otandika okuleta films obwoleeta buli lunaku tuzikoye ekigambo nafusi ekigambo oba obuntu n'obwa Katonda
naye kati zisabusolo jangu siba kya buntu n'obwakatonda buli nafsahu jangu wano kati olwanira ki nga watugambye Allah bwakayaka mu kati ebyomwoyo lwaki olwanagana ebyomwoyo wagambye Allah bwakayaka mu tayimutaho katonda ye muntu la gwe muleke ono gwe wakwata obukusu ebyo tulikoye n'ensi yonna ebukoye toddamu obitugamba owejjokolera kayogere kuba byoli mu kwogera tuyagala kukola ki kutononera program na kuyomba ate nga Allah gana okuyombera mu kisiibo pozo ngamba kasitani ko yakatadde kati kali mu kutaaya bwe mba njogera ku Allah singa kwogera ku kitabo ekitabo kino nga bwe nzija nkyogerako ekyajja mu myaka gy'ebitaano era ebigambo ebyo byava ku mafuuzi ozi mukita kya waggulu ebigambo ebyo nga bwe byaka ne bijja ne bigwa eno byavira ddala waggulu eri naye bwe tutuuse okubikaayaniramu nga dokita bw'asomye kaya asomye n'oli byonna tusoma eyava ku mafuuzi eye Allah ate nga tulaba nti ekitabo ekyo akyogereramu yeye Allah era ye bwe kyagira mu mwezi guno era kugamba naye nga nze nga Kalooli Sonko mu ndaba yange ekitabo ekyo tekyawandiikibwa kulungamizibwa Mwoyo Omutukuvu gwe wava obuzibu nti watuuka okubanga ng'oli bw'ayogera nti bagambe nze kati ali nekirabika nga bwe kituuka eri mu kuzaala sizaala ate wano nze ndi muntu buntu nga mmwe kati entaputaawo n'ennyonnyola ebulamu okuba okwemalira okulungamizibwa Mwoyo kale ali oba Mwoyo ali oba muntu ekitabo ki ekyavirira ku mafuuzi tekimubikkula bulungi nja kwogera mafuuzi kubanga bwenyanguyaye ekitabo kyekyo nga bwe kyava eri ate yayogereramu ye kate yawandiika ebigambo bino kyova olaba ekitabo kino kyetukwata kirimu Tawulaati nze kyenkwata Bayibuli kino kijja kibeeramu ebyabalanzi nejja kibeeramu n'ebyenjiri amawulire agasanyusa kyo kyennyonnyola bulungi ojja n'osiŋŋana nti bakubuuza nti Katonda wo mwoyo ye mwoyo so nga ate wali eri okubuuza nti kubanga Katonda nze gwe nsinza ng'Omukatoliki nsinza Katonda wa Isirayiri mulabira ku Bayudaaya bwe bambikkulira Katonda oyo yeebikkula nga tumulaba mu ngeri gy'atandika yonna nga yeeyogerako omuyinza w'ebintu byonna Katonda oyo mwoyo nabagenda kyogerako naye ekitabo kino nze ndaba obuzibu bwe buli nti olw'okuba kyo mwoyo omwoyo kyeki omwoyo ye Katonda kati nno kankulage kakati eno mu Tawuleti gye nkute mu kitabo ky'okubala essula ya 11 naye Katonda yagamba Musa nti londa abasajja 7 mwoyo wange gwe nakuwa emisango ogwolanga gukola buli kimu naye abantu bano 7 ngenda kutoola ku mwoyo oyo akuliko mugabanyize ku baani ng'ate mwoyo we Katonda yamugaba awataliga nti yamugera mu kikapu nga bwe yatoolayo eri okumutwala bannaffe bwe badde batulaga naye wano olunyiro 18 lugamba kubala sula 11:16 lugamba bwe luti Mukama n'agamba Musa nti nkuŋŋaanyiza abasajja 7 abasibwamu ekitiibwa mu Isirayiri b'omanyi nga bakungu era nga bakulembeze b'abantu obaleete mu weema ey'okusenkaniranga bayimirire eyo wamu naawe nze nja kukka njogere naawe era nja kutoola ku mwoyo ali ku ggwe muteeke ku bo balyoke bakuyambengako obuvunaanyizibwa obw'okulabirira n'abantu kakati bwe tugenda ku lunyiriri olweyongerayo Musa bwe tugenda kunyiriri ezeyongerayo mu maaso Katonda yennyini aga nti
atoola ku mwoyo gwe yawaani Musa era mwoyo oyo yennyini gw'atoolako n'amuwa abantu bali 7 mwoyo oyo gw'atoolako ate yena asigaza ki tukiraba okiraba kakati nti kino ekitabu kyange kinyonyola bulungi omusamiza akitegedde okusinga abakatoliki okusinga abasiraamu olaba nti ekitabu kyensoma kyenyonyola bulungi abantu badde babuuza taakugweko naye wananyonyola bulungi n'agamba bw'ati olwabiri Musa n'addamu nti olwabiri mwenya Musa n'afuluma n'ategeeza abantu Mukama byayogedde n'akuŋŋanya abasajja 7 babakulembeze b'abantu n'abateekawo ne bayimirira okwetola weema Mukama n'akkira mu kire n'ayogera ne Musa n'atola ku mwoyo ali ku Musa n'amuteeka ku bakulembeze 7 mwoyo olwakka kubo bo ne batandika okulanga ne bafuuka abaki abalanzi olaba nabo balanga si mu magezi gaabwe nga bwe babadde naye balanga ku bwa mwoyo ono gwe bajja ku Musa ndowooza olaba nti abo bandi badde baga nti Musa ate asigadde mwereere naye kakati kyevakamaliyose bubuzibu kyokka ne balanga kati waliwo abaweereza abalala 2 abataaliwo wano ne bagamba nti Yoswa n'adduka n'agamba nti ate waliwo abasajja abasigadde mu lusiisira omulenzi n'adduka n'agenda bulya Musa nti Eridadi ne Medadi bali mu lusiisira anewo balanga omuweereza wa Musa oyo omusajja be balondemu omu ayitibwa Yoswa mutabani wa Nuni n'amuddamu n'agamba nti mukama wange Musa bagane Musa n'agamba nti olumirwa nnyo ekitiibwa kyange nze nandyagadde Mukama abantu be bonna abawe mwoyo we babe balanzi awo Musa n'abakulembeze 7 ne baddayo mu lusiisira olaba ne Musa yayagala nti mwoyo wa Mukama ono gwatoolako abantu bonna bamufune kakati olaba nti mwoyo wa Mukama waffe taggwaawo nti atulako butozi enjawulo y'ekitabo kino wejjira nti kyo kyennyonnyola bulungi mu ngeri ya mwoyo Mukama bambeera wangi dokita alowooza tekinyonnyola mbadde njagala okuyamba zisa busolo ku kigambo kino kibayita ekikwate kubanga muwulidde nga kasooke neebaze Sonko annyonnyodde ekintu nga kugamba oteekwa kuba ng'olina ekizibu wata omutegedde kubanga Katonda kyatuddeyo ku waliwe twatandikidde Katonda wabanga ali nga akasubbaawa akaakira mu kirawuli akasubbaawa kakoleza kannaako kakendeera kati ekyo kitegeeza nti omwoyo bwe kuba gugenze ku muntu omulala tekukyuka gusigala guli mulamba ne guno ogugenze okuba mulamba ekyo kivuddeko kakati zisa busolo seeka ekigambo kino kyogamba nti gundi mulumba akozesa ekikwate nedda kirabika obusiraamu bwonna bwetooloolerawo tiwali walala tejja kubaayo nnyiriri ndala nayogeranga ekyo kyokka mwetooloolerawo kubanga obusiraamu kasita Allah tabeera mwoyo n'abeera nafusi n'aba muntu tujja kwetooloolerawo tumunyonnyolerawo kubanga omwoyo mu busiraamu kitonde kiringa bwolaba ekintu kirala kyonna ng'empewo eneekunta enyenye emiti n'ebirala mu busiraamu naye weetegereze nti Katonda bw'aba ayogera ku mwoyo ayogera ku mwoyo gwe kati ate Katonda w'obusiraamu ebintu byonna batugambye nti abigamba nti bba ne biba naye bwe tunaakwata mpola mpola ndowooza neyeso mu mulanzo gy'oli tutegekere tutandike kukwata mpola tugamba tunoonye ebintu byeyaga nti bba ne biba sikwogera bwogezi gafula nti byonna netta twagala agambe nti ebisolo mube twagala agambe nti ebiwuka mube twagala agambe nti kingdoms ezenjawulo plant kingdoms ne kingdoms endala mube kuba Katonda wa Bayibuli bw'aba akulaga bwe yatonda ebintu sikugamba bugambi kyokka olabamu ekintu ekirala
ekiraga obuyinza n'amaanyi ge. Kati naye olwokuba situzze wano okwogerera Katonda wa Bayibuli nga twogerako ono kuba kati agati bali kiba temukiyita kikwate bwe tuba situwategeera jjo ne kikomawo kikomewo tukiyige ekyo nakyo kive mu kkubo era bwe kimala ne kidda zinyirize tujja okuzza kati nange era njakkiza bw'ona okigoba kw'oyo omusajja oyo mulumba nga nze nkireeta nti inna allaha wa malaikatahu yusaluna ala nabi nti mazima ddala Katonda ne bamalayika basaalira nabbi. Kati nammwe abakkiriza mu musaalire olusaalo olunene seeka yabeeranga kitosi kalungu buddu yagamba ti singa yalina obusobozi eyo aya yali gisaze mu Qur'ani neefaamu kubanga yamutabulanga yali Mawulana mulamba mu Busiraamu. Ekimutawanya ki ye yalema okulaba Allah kyagambye. Kati wali bwe tusomye ne tuddukawo buddusi ndi muntu nga bo ndi muntu buntu nga bo baŋŋambire ndi muntu buntu nga bo. Lwaki kati tuukere Luganda lwaki tamugamba nti gwegenda weyanjula bagambe tigwe Muhammad oba abadde balowooza nti oli malayika toli oba abadde balowooza nti oli kitonde kirala toli oli muntu. Ekyo kye Allah kimulebera ku kyokwogera naye n'agamba bagambe nti nze ndi muntu buntu nga bo. Nze omanyi mwafubutuse ne mudduka nzide mundeka wali we mwampadde assignment nga nze ndaba Allah atandise okwegerako nga bw'ali omuntu. Kati nzuddeyo olunyiriri olulala oluŋŋamba nti muntu naye kambalinde empule gye munaggwera nduzudde wano mu reference ate toŋŋamba nti luleeti nze saagala kubayiiza mujja kugamba nti batabulira nedda n'obudde era bugenze Mungu abasaasire. Njagala kuva wano Dr. teyanziza chairman kaya gwe tofaayo eddakiika ne bwenaabeemu yokka gy'ogenda okozesa tubenga tuva wano tujja kutandikirawo ku aya ya Mulumba 46 nti Allah bw'agamba nti gwe bagambe Muhammad ngenda kuleeta aya endala nti nze ndi muntu kiti kati Allah mulaba nga naye agenda mu katale ekibuye agendako mu tooli atawaza anti bindeta asooka kutawaza Allah atawaza eddakiika egikozesa tuve wano nze ndaba bwenti ebintu omusana bw'ogulabira ewala ng'oli wala eri nga mu ejo eri waggulu eri bambi olaba ku kitundu ekiramba kikola ki eno yali ayagala okubategeeza Yesu Kristo mu aya eyo nti Kristo azze okuva mu bwakatonda afuuse omuntu kyeyali ebategeeza naye ne bagaana okulaba ti Katonda yafuuka omuki incarnation mu Busiraamu tolaba okwo nti kuvoola era okukuvoola buli naffe tunayogera naffe ketugenda okutandika mungeri Katonda yafuuka omuntu era tetukikkiriza Yesu ngenda kutambula Katonda n'afa n'azuukira ono kati bintu bw'ogaana bigaane oli mutukirize muntu azze n'abeerako gye tuli n'afuuka omubiri n'azaalibwa Mariyamu era nsomyayo olunyiriri chairman obudde bugenze tujja tutandikirako njagala twanguwa okudda eka jamu saagala tukwate ne Allah nga bannayeyangezaako bategeeza Yesu ono programu agifuula bias n'ateekako Allah bwe tubateesaako yekka anti Allah yeetongodde Katonda oyaga tugambe nti Allah oba Katonda Allah si Katonda eno programu bagiyita manya kyokkiriza nedda be bagiyita nze nga bwe ndaba onoolaba ludda tujja tandikiraawo